Change is coming to Uganda. Rise up, hear the drums awaken. Rise up, feel the earth is shaking. Change is coming to Uganda. Mbalamusizaako nnyo bannansi bassebo ne bannyabo mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale nnyo okuyiiya, mwebale nnyo okwekolerera, mwebale nnyo okwagala nsi yammwe. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter, nze omwage gwenkola ndi musajja munnamawulire. Naye ng'olwaleero sizze kukola mawulire, ngenda kwogera kaati ng'omusezi bw'akubuulira nti weewaawo nzize ggula sowaani naye ngenda kulya bantu. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero nzize kkubira Bobi Wine kampeyini. Ekyamazima nze nganze Kankaka ndi musajja munnayuganda era nzikiririza mu nkyukakyuka. Naye mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero nzize mbasomesa ensonga ezange kwensinziira, okulowooza era n'okubaagazisa tufune enkyukakyuka mu Uganda, ng'ate ekyamazima kyensinga okukoona mu sitampu nti omuntu yekka asobola okututuusa ku nkyukakyuka eyannamaddala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Bobby, 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 rise up now. Ooh. Bobby, 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 take a bow. Ooh. Bobby, 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 hear the crowd. Ooh. Bobby, 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 make us proud. Bangi nnyo mutera okunnumiriza nti weewaawo Kankaka bannamawulire mwogera, naye ekiboogeza mwagala bifo, mwagala favors, mwagala kwagalwa, munoonya views. Ebyo byonna biteeke ku mabbali, si bye nzizeeko olwaleero. Nze sigenda kwesimbawo, siina kibiina kya byabufuzi kye nina kaadi yakyo, wabula nzize okubuulira ng'omusajja omunoonyereza mu mawulire omumanyi, omwagazi w'ensi ye ate alaba ebitambula ebiyinza okutugasa, era omusajja gw'osobola okugamba nti eyalumwa ku musota bw'alaba omuguwa agwekanga. Ebintu bye ngenda okubasomesa olwaleero bizzenga kuba kampeyini, bye birowoozo byange byenkuŋŋaanyiza mu mulimu gwange ogw'amawulire, by'olina naawe okusinziirako okwekakasiza ddala nti mazima ne bw'oba obadde towagira Bobi Wine, olwaleero kyusa owagire enkyukakyuka eri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyekyo kyakaate pulogulaamu eno nzize kuba kampeyini. Ensonga yange esooka nsooka okuyozaayoza era n'okwebaza abantu mwenna abali mu struggle nga mwewaddeyo. Ffenna tukimanyi, naawe ne bw'oba tokikkiriza nti mu Uganda okuwakanya munnabyabufuzi atudde mu ntebe ne mu Afirika yonna osooka kulaama. Era ekyamazima mu Luganda kye bayita okwekuulira akabazzi kugulu, kubanga bo mu kwekuumirako obuyinza tebasaasira, ng'era ne bwe kibakutwalako obulamu olw'endowooza yekyusa abantu banno babutwala. So mbeebaza ne sekwebaza yenna bannaffe abali mu sayidi ey'enkyukakyuka, naddala abo abatambulira wansi wa Kyagulanyi, kubanga mwate mulaze ekyenjawulo. Njozaayoza bannabyabufuzi mwenna abeegwanyizza ebifo eby'obukulembeze ebyenjawulo, naye ate ekyenjawulo ngenda kusiima bannaffe abalaze akabonero nti newankubadde mwagala kaadi okubanga mwesimbawo ku bifo ebyenjawulo, mulekedde abalala olw'okwewala okusika omuguwa. Bwe mwepimyepimyemu ne lulaba nga mbutuufu kuno si kwenunula kwokka, wabula bw'olaba munno nga mbutuufu yagenda otutuusa ku kwenunula, mulekere ate tokaayana, tomuvuganya, mwegatteko bwegassi. Ekyokulabirako ekyokumwanjo kye ngenda okubawa wiiki eno, nalabye mwana mulenzi John Bosco Serunkuuma, abamu gwe mumanyi nga Kaana Kambaata, eyavudde mu reesi y'okwagala kaadi y'okukiikirira abantu b'e Nansana, ate nga mu mbiranye abadde wa ku mwanjo mu bagyetaaga, kati n'alekamu Zambaali Bulasio Mukasa musajja wa Kabaka, era n'agamba nti kyamazima siguliddwa, siina ssente zempeereddwa,
wabula ndabye nga mu kukikola kyetaagisa nga newankubadde yazze ebbali ku kifo ekimu ate n'agamba obwa mmeeya buno ngenza okulaba nga abulimu kirabika ayina amagulu 2 oyo nno si yeyekka nammwe mwenna ekyokunnyonnyola nkikozesezza kati naye nammwe mwenna abakkiriza nti mu butuufu mu kaseera k'okwenunula tulina ebimuntu ebimu okubyefiiriza okusobola okwetuusa ku kirungi ekiyamba eggwanga mbeebaza ne sekwebaza nze for one kankaka siina kandidate yazzeeko mu inbox yange n'aŋŋamba mpagira si Bobi Wine saani ate nga ndi open nga munnayuganda ate nga munnayuganda alina influence kuba ekyamazima siri munnayuganda wa bulijjo nnyo naye sinnafuna yaŋŋamba nti nkubira campaign oba akadingidi sibayita bwe muba mulaba seetaagisa naye ate kinkakatako okubuulira ffe abasigadde abateesimbyewo ebirowoozo byaffe biri ki mbeebaza nnyo ne sekwebaza nalaba mwana mulenzi mu birujje mu Serubaga nga ekifo akiresse n'agamba anaaweereza n'abalala nja kusembayo neebaza abeenyigira obutereevu mu mirimo eja National Unity Platform for one kankaka nze siri member National Unity Platform naye mu ndowooza yange ne mbutuufu ebintu ebyentuuseeko mu bulamu bw'ensi eno abantu ebintu bye bampaayidde n'ebyo bye bansibako ebiyinza okundiisa engo essuubi lyange ndirina mu Kyagulanyi yekka yayinza okunnunula bw'atuula ku bukulembeze bwe nsuubiramu obwenkanya eri ebyo byonna ebintuuseeko nze ng'omuntu kati ebintuuseeko sirinzekka nammwe gye muli bingi ebibanyigiriza bingi ebibakaabya bingi bye muloota nga mulaba biri wala kubanga biri wala olw'ensonga abaliwo tebataddeewo mbeera ebibasembereza nalwekyo ngenda kusinziira mu pulogulaamu eno okubasomesa nti tokola bukozi gwa kulowooza nti obuyinza bujja kukyuka tokirowoozaako kyenyigiremu njagala okubategeeza nti okwetooloola ensi eno wano wentudde ndi mu diaspora wentudde weno wennyini we mulaba wennyinnyonnyolera bino nnyina emirembe naye ate sirinaawo mutima mukkakkamu newankubadde buli kimu ekyetaagisa kisobola okubaawo nga n'essuubi weeriri naye obukkakkamu bwange buli mu nsi eyaffe mwe nnina obwannannyini mwe nazaalibwa nga njiraba naye efaanana zino ebiri wano birungi naye tebifuuka byaffe n'olwekyo kambaleetera ekisooka nga kino kyekigambo kyange kye ŋŋenda okusinziirako okubasaba okulonda Kyagulanyi ekisooka mukimanyi bulungi n'okukinsinga oluusi nti ensi yaffe eyonoonese nze ng'omusajja munnamawulire omunoonyereza bwe ntunulatunula mu statistics oba ebibalo by'okunoonyereza Uganda ebalibwa ng'ekwata ku bifo ebisemberayo ddala mu kuwa eddembe abantu mu mbeera y'ebyobufuzi ne mu bulamu bwa bulijjo ng'ekyamazima bw'okwata ebitongole byonna ebirudde ebiseera n'ebiseera nga binoonyereza ku nfuga ya demokrasiya obulamu bw'abantu bituwa ebitundu 38 ku 100 34% ye score yaffe singa tuba tuwepimidde ku 100% nga mu kyo ebitundu 4 bibalibwa nti ebintu bino ebibalibwa okugrading ensi zikuze kyenkana ki mu byobufuzi zisobola kulabirira zitya abantu baazo mu byobufuzi ebitundu 4 babiwa byabufuzi ebitundu 6 ku 100 babiwa mbeera za bulamu bwa bulijjo okuyiiya n'okuteekawo embeera ennungi omuntu mwasobola okuyitira okukulaakulana kakati bwe tukwata ebyobufuzi byokka ku bitundu 4 ebibalibwa ku byobufuzi engeri gye byafekitingamu abantu mu nsi ebyo tusikowalingawo 10 yokka 10 ensi yonna bwetyo bwekimanyi njagala mugende ku mitimbagano ng'ogutunuulidde Freedom House eyalwanyisa Hitler obukulembeze bwa Hitler okwetooloola ensi kitongole kya Amerika kyalabula ensi eno ku bintu ebisobola okuvaako obubi bwa Hitler ekyamazima ne bwogenda ku mutimbagano gwakyo n'okeberako kituwa score ya 10/4 kakati bwogenda mu bulamu obwa bulijjo ku bitundu 6 tusikowalingako 24 bitundu nga ki embeera y'obulamu embeera y'ebyenjigiriza embeera y'ebyamawulire eddembe ly'okweyogerako n'okuwa ebirowoozo byo nga bwe byetaaga okwenyigira mu byobulamu okwenyigira mu kulaakulanya saako n'okugabana ku nsi okuwa ebirowoozo ebirungi n'okuwa ebintu byonna ebigwanidde tusikowalinga ebitundu 24 kati ebitundu by'ebyobufuzi 10 n'ebitundu by'obulamu obwa bulijjo 24 nabwo bigatta Uganda tubalibwa nga tuli bannamba lujega tulina 34% okukiyanguwa yayanguyamu okitegeere
ekyamazima tuli mu F9 tulina mwenda mu bulamu. Kati ensonga yange esooka gye njagala banne mukyusa obukulembeze yeeno kyekifaananyi ky'abantu baffe kennyini nga situnafulumansi n'ensi endala ng'ofulumye mu yaffe batulaba batya, batunyooma, batulaba bubi, batulaba ng'abaalemwa, batulaba ng'abateefaako, tebatuwa kitiibwa. Toyina nawe okola CV n'ogiteekako ekigambo Uganda, mazima ddala oli n'akuwa ekitiibwa, batujerega era ffe batulabanga muntu wakuweewa mmwanyi. Era bw'ogamba omuntu bane njagala mulima akubuuza oyagala gwakuweewa mmwanyi kubanga batumanyiiko gwa mmwanyi. Era omuntu n'omulala asobodde okuwa amatu abalala batuwa igino walinga bwigino walinzi akubuuza Idi Amin, akubuuza Idi Amin ate n'okubuuza Idi Amin aba ayagala kuseka kubanga Idi Amin yakola ebikolwa abakulembeze abaliwo kati be batannaba kuddamu. Okuva ebiseera ebyo mpaka kati ng'oggyeko omuntu okulondoola liva Nile evaawa oba kati ewakyasinza okuva Golodi asimibwa ababbi okuyingizibwa n'okukusibwa nga abbibwa mu nsi ezitweroronne mu yaffe mwennyini. Kati mu busuubuzi batumanyiiko Golodi ate naye omuntu bw'aba akubuuza ku bintu bya Golodi akubuuza osobola okunkonekitinga ku bayaaye babayita bafere babiyita bya bizinensi. Omuntu bw'aba akubuuza nga Munnayuganda n'akubuuza ova n'ogamba nva Uganda kyaddamu okubuuza where is gold, can you connect me? Kubanga akimanyi tewali nkola ya bwangu, tewali nkola nnungi omuntu mwagenda kuyitira kutunda golodi bw'obanga tomuconnectinze ku bayaaye. N'olwekyo ekifaananyi kye tulina mwenda we are scoring an F9 emyaka 4 egiyise ne ku nkaaga gye twefuga nga tuva mu bufuzi bw'abazungu bwe twekwasa nti bw'atuzze emabega. Njagala okubakakasa nti n'obulamu obwa bulijjo ekifaananyi abantu mwe batulabira abalala kyafa ate naffe sitwetaaga abantu kutulaba, naffe kennyini tuli bubi, sitwetaaga abantu batulabira embeera yaffe. N'olwekyo mu puroguramu eno ekirowoozo kyange ekisooka nkibawa mukyuse obukulembeze mu buteeke mu Kyagulanyi yajja okusobola okutusuumusa n'atuwa ekifaananyi ekisingako kubanga ne bwali ng'akulira kibiina kya byabufuzi ekirina ababaka 5 bokka bw'obageraageranya n'ababaka abasukka mu 300 ab'ekibiina ky'NRM. Ono ye ekifaananyi kyatuweesa mu kwagala okulwanirira bannansi ayina ababaka 5 kyamaanyi nnyo n'okusinga abawangaalidde mu buyinza emyaka 4 ng'ogiregeraageranya n'emyaka 5 omusajja gy'abaddewo. So nze nganze kankaka nyina okwesiga n'obwesimbu, sinoonya bitiibwa, sinoonya kunjagala, sinoonya kunnwanyisa, sinoonya feva ebyange ndi byekolera bwe biri nnema abaana bange balitandikiraawo. Mbakubiriza nti ekyatulemesa ffe okuba mu bulamu obulungi nga tuli mu kuwammanta buwammansi n'okubeera mu bulamu obuteeyagaza nga tuli mu dduka kwe kubeera nti ensi yaffe teyatuwagala, terina ne kye yatuteerawo. N'olwekyo mbakubiriza mu kalulu akajja bannansi puroguramu eno ngibakoledde ku lw'ensonga yange eyo esooka bw'ebanga ekunyikidde ng'era ogiwulidde londa Kyagulanyi. Njagala okubategeeza nti ebyobufuzi mu Uganda mu nsonga yange ey'okubiri mu byeteekereteekere they are never fair. Mu nsi ng'owuliranga gwe mazima oyina ebirowoozo by'osobola okugatta ku nsi kola nkyukakyuka. Mu gavumenti eriwo ENRM okuva lyakwata obuyinza okuva mu mwaka gw'ekinaana I think of power bagikwata 86. Okuva olwo tetufunangayo ku nnonda ya kulonda ya mazima. Ekyamazima bw'obanga gwe weewulira nga wali agadde emirembe oguyokweyagalira mu byobufuzi sisitimu eriwo tejja kugikuwa. Saawa eno bwe tutunuulira kanja kugereza ku kaluwa akasembayo. Akaluwa akesembayo kanyagibwa mwakiraba lwatu. Gavumenti yakozesa akakisa k'obulwadde bwa COVID-19 okusobola okugamba ekibiina kya Electoral Commission ekikulira abantu okulonda. Njagala okubajjukiza Electoral Commission yaggalira abantu bangi obutalonda. Kubanga njagala okimanye buli lunaku lwa Mukama Katonda lumu oluyitawo bwe luti waliwo omuntu aweza emyaka 18. Emyaka 18 bwe giba gyegyogerwako nti ategedde era asobola okwesalirawo kwasobola okusinziira okulonda. Electoral Commission mu kalulu ka 2020 yaggalawo omwaka mulamba nga n'akalulu tekannatuuka nti wali muntu akkirizibwa kwewandiisa. Kyokka nga ate ensi endala wazirina systems eza teknologiya ng'omuntu ne bw'aba takusemberedde asobola okwewandiisa. Electoral Commission yaggalawo omwaka mulamba abantu ne batalonda. Kati emyaka egyo 5 abantu bagimaze nga mazima abafuga tebamulondako. Buli lunaku nakati wetwogerera Electoral Commission ng'ebula emyezi 6 akalulu katuuke eggalawo okuwandiisa abalonzi ne weebuuza nti ate bano
lwaki electoral process n'omuntu okukula kwe kulina ekkomo ti mu Uganda okukula n'okusalawo gavumenti etuuka n'ekusalirawo nti kati gwe tonnatuuka kusalawo newankubadde emyaka giweze kati gwe bw'oba owulira nga kyamazima onyigirizibwa kituufu nnyo kyamazima keekadde okozesa akadde kano kubanga elections and politics in Uganda will never be fair nakati ne bwe tugenda mu bibalo mu parliament mulimu ababaka 556 naye mukimanyi nti Museveni omuntu omu ye nga ye ayinako abantu 27 balonda nga ye president ye ng'omu yekka nga yabakubako akalulu tewali muntu akkiriza babatwala mu parliament kati mazima nsi ki okujjako dictatorial regimes n'obumu obwakabaka abantu abasiima nti bakabaka bibakola byebyo ate nabo ne mu bwakabaka bakabaka oluusi tebeyingiza mu byeno ne babirekera abantu ne bateekawo saaba minisita oba muyite prime minister abantu ne beetabeera ne basalawo naye mwe mwewunye mu palamenti yaffe mulimu omuntu omu nga naye muntu eyaligwanidde akalulu kamu Museveni bw'amala okwewa akalulu n'alonda n'omuntu yenna gwasiimye ate ayina ba MP 27 nga yabalonda yekka abo directly elected yabalonda 27 kati parliament neba n'abantu 27 nga temwaba kubako kalulu nga muntu omu ye yasalawo ye mu kwagala kwe n'agaba obwami n'aweereza mu parliament 27 muwulire eriyo ebifo by'abakazi 146 ebifo eby'abakazi ebiteekebwawo biri ku madistrict ag'enjawulo naye n'abakazi ababifunako si be bakazi abagwanidde okubanga bakiikirira abakyala bannaabwe bino ebifo byateekebwawo eri mukazi awagira kibiina ky'NRM bw'oba tuwagira kibiina ky'NRM kizibu nnyo omukazi okukiikirira district ng'awagira kibiina kyawukana ku ky'NRM obo nabo obukodyo kati bw'okwata bana 27 oba be bayita ba ex officials Museveni baweereza n'ogattako 146 ba MPs abo bonna baba kuluyirwa Museveni nsi kyegenda okusalawo ng'ebyobufuzi ebisalawo bwe bityo kati ate ne kubasigadde abantu be mulonda ba member parliament omulundi guno babadde 499 ne ku 499 NRM yokka erinako ababaka 336 NUP inako 57 FDC inako 32 abalala bayina less than 10 tebawezaako babaka 10 kati mu nsi enyigiriza mugenda kusuubirawo obwenkanya nga Museveni omuntu omu alonda abantu 27 kuliko abakazi abaweebwa obuweebye ebifo biringa bya bwami balina kusavinga interest zo yali mu buyinza 146 ng'ate n'abo bennyini bemulonda bemuteekako omukono gwammwe ngeze kulenda MP ebina mwana mu omwenda ebisatu 36 bonna bakibiina kiri mu buyinza buli kimu kyetaaga okukyusa ne ba MP bano mwetaaga okubakwatamu n'ebifo byonna okuva ku kyabalema naki ekyamazima engege yavunda dda kuva ku mutwe teyina ngeri kije tugenda jigira nga titugijjeewo n'olw'ensonga eyo ensonga yange namba 2 omuntu yenna ayina essuubi nti ebyobufuzi ye kariyayo politics bye bintu byokola nsaba weegatte ku nkyukakyuka osobole okwagira Robert Kyagulanyi Sentamu asobole okutuula mu ntebe njagala okubategeeza ku kitongole ekimanejinga obululu ekiyitibwa Electoral Commission buli munnayuganda yenna nkusaba mbutuufu jja gavumenti eriko mu buyinza NRM yeronda ekitongole ky'Electoral Commission wajja osuubira obwenkanya nga gavumenti ebeera mu buyinza eronda ekitongole ekirangirira obululu ate yo kennyini yebasasula era yeyabawo obuyinza osuubira omuntu okwerondera omuntu asobola okumujja mu buyinza ekyamazima mbiseera byaffe ebyomumaaso bibira binategeerekeka naddala n'okulonda bwe kuba kukyalina okubeera kw'amakulu enkyukakyuka ezirina ezimu okukolebwa Museveni alina okuggibwako obuyinza oba pulezidenti yenna abeera mu ntebe alina okuggibwako obuyinza obulonda akakiiko akakola ki akalangirira ebivudde mu kulonda akakiiko ne kabeera n'obwetengeredde nga tekabeera ku bunkenke ng'omuntu teyeetaaga palakyuti kulangirira awangudde oba teyeetaaga nnyonyi kubuuka oba kusooka kulanga muguwa ku buti yeetuga oluvannyuma lw'okulangirira omuntu tusi yawangudde ekimu ku bintu bye tulina okukyusa era nga mu gavumenti eno tebijja kukyuka era nga tebasobodde bikyusa mulonde enkyukakyuka tulonde ba pulezidenti abanaatuteerawo akakiiko k'ebyokulonda akali independent akasobola okuyimirira ku magulu gaako ne kasalawo awatali kutiisibwatiisibwa yadde okukangibwa era ng'omuntu yenna ali mu kapasite y'akakiiko k'ebyokulonda mu kapasite ye nga mwali asobola okukola ekyokusalawo abannansi kye baba basazeewo n'akirangirira nga bwe bakisazeewo so si lwakuba nti akolera mmere ye so si lwakuba nti akolera lubuto lwe so si lwakuba nti atya omukazi w'okumutta so si lwakuba nti ate okumuwambira abaana ekitongole kya Electoral Commission tekikoze electoral reforms kifevalinga kibiina kiri mu buyinza muwulire Electoral Commission kambabuulire mu mwaka gwa 2021
ekitongole kyennyini ekirangira okulonda kyalemwa yadde okulangirira ebyava mu kulonda okuva ku polling stations ezisukka mu 1,200 ddala mwe mulowooza akalulu kyakabeera feya ng'abakalangirira tebasobola yadde okulangirira ebifo 200 ne babirekayo bo ne balangirira bo gwe basiimye ne bakugamba nti bino polling stations 200 tezirina kye zibadde zigenda kukyusa kati abantu abakeera ku makya ne bakuba akalulu kaabwe nga bakedde ku makya abamu enkuba yabakuba abamu bagendera mu kutya kwa covid ne bagenda ne bakuba akalulu ku polling stations ezisukka 1,200 bo beera bataddewa bo si bannansi ebyo ebintu bwe bityo bikolebwa abantu abali mu kunyigiriza ate era mbasaba byonna bye mukola kye mukola kwe tusobole okukyusa electoral commission eno eri emabega mu kuteekateeka ennonda y'obululu over 1200 tebasobola kukola ki tebasobola kulangirirwa saako n'emivuyo emirala okulangirira abatatuukiridde okukwata mu bululu okulya enguzi okubba buli omu kyamazima bw'ogenda saawa eno mu Uganda n'obuuza ku bantu 100 oyinza okusangako abantu nga 8 nga tebalina kukkiriza nti electoral commission ekintu kyonna kyerangirira kituufu olaba nabo bennyini abali mu buyinza tebagyesiga nti kasita ova ku bwa president oba kimanyi nti of course bagenda kulangirira Museveni nene MP ali mu kibiina kye NRM against we NRM munne gwe bamma ticket najja ku independent teyekakasa nti ekibiina kye baawo obuyinza oku ne bwakola atya ne bwagabenda okwanga Kayanja ne bwaziika ne bwayabye ennyimbe ne bwakola ki omuntu abate yesiga nti kyamazima bwali wangula akalulwo alirangirirwa kakati mu mbeera eyo tekikwetagisa kubeera wankyukakyuka kuba tekikwetagisa kubeera weNUP nze gye mpagira okujja mu bukulembeze tekikwetagisa kubeera wakyagulanyi nayo kenyini oba NRM londa system egenda okukusobozesa nga bw'oba owangudde ebintu byakalulu balangirira ggwe mubeereemu eyo ensonga yange namba 3 ensonga yange ey'okuna ya bibiina bya bufuzi mbutuufu kyabwewusa mu Uganda ogamba nti mulimu ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo ebitali NRM ebibiina byonna ebisinga ng'ogyeko abaze babitunda byakuwuddisa kubanga okuva omwaka gwa 2005 tennatuuka Uganda yali efubibwa mu political system emu abaana abato abatannakimanya abazaaliddwa 26 28 n'abasigadde abatuuse okulonda abakyali abato ebyafaayo Uganda yali mu kibiina kimu buli muntu ali mu Uganda yali mu movement naye bwe bate ebibiina by'obufuzi bagenda okukiraba nga kati ke kaseera bakozese ku nkola endala okusobola okufuga nga beerimbisa wakati w'ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi ebirala ng'ogyeko NUP tebiina makulu n'olwekyo bibiina ki ebirina amakulu ng'ababikulembera bakugamba nti basobola okuweerezaako mu kibiina ekibanyigiriza obutafuna bakandideti baabwe butayitayo oli n'agenda n'afuna obwa minisiteri bw'ajja ajja aweereza eno ate nga baweereza yabawakanya mu kalulu omuntu n'abeera nga mukazi we ali mu gavumenti gy'akola ate mbw ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti n'olaba ebibiina ebimeruka nga tekirina n'edikuota tekirina yadde headed paper kwe kisobola kuteeka mu mannya gaabo bagenda kwesimbirawo wansi w'ekibiina kyakyo mulabanga mazima ddala system tusobola ogidukanyizaako ensi esobola okubeera progressive otherwise ebibiina by'obufuzi biveewo kubanga tebiina kye bituyamba naye bwe biba saawa eno nga bikyasobola okukozesebwa ng'ekibagala ekyokulimba mbasaba bannansi mwenna mugube omutima mufube mulonde ekibiina Kyagulanyi mulonde omusajja oyo kubanga ebirowoozo byenkugamba nze nja okuba omu ku bantu abakulembera okuwakanya Kyagulanyi singa alikeera ku makya ebirowoozo byange nendabanga ebyo byendowooza nga n'ensi yonna ebiraba nti ebinyigiriza bannansi tabikozeeko kizibu nnyo okubanja omuntu yajja mu buyinza nga ajja nammundu kizibu kakati omuntu azze mu buyinza nga azze n'amaanyi gwe osobola okumubanja olw'ensonga nti oba walinako omukono mu kumuteeka mu buyinza bano abaali emmere y'abantu ne batandikira mu kubba ebintu by'abantu okunyaga emmwanyi n'ebiki amasitowa g'abantu obubbi bw'emmundu n'ebirala tolina bw'obajjamu muze gwa kubba kakati n'olwekyo abantu balamu boogenda okuteeka mu buyinza be bantu bokka b'osobola okubanja obuntu bulamu bano abaliwo bajja bakuba emiggo abaliwo bajja batulugunya abaliwo bajja bakola kikubanga bo nga naturally bantu balamu njagala okubajjukiza bannansi kansooke empise obubaka buno programu zino nga bwe mbajjukiza leero eno ebadde yakuba campaign naye mbasaba muwagire abakyala abajjanjabisa enkola ey'ekinnansi muwagire abakooki abakulemberwa Ssenga Mukooki bw'oba oyagala okufuna obujjanjabi bwaffe obw'ekinnansi kuba 750 26000 gw'omuntu nga ssente tezikunywera mu nsawo omuntu nga kyamazima omulimo tegukwata omuntu gwe bagoba ku mirimo abaana tebateredde omukazi ayagala genda buli kimu kugamba obulamu budobonkanye obwaffe obuwangwa bwateekebwamu enkola obutereeza ebyammwe ebika naddala ebika eyo waliyo ebintu bingi ebitateredde mukubire abakooki abo bajja kukimala
ate kati ku bino ebyeddagala ly'ekinnansi ono herbal medicine okuwa abana abali ku maanyi g'ekisajja okuwa okujjanjaba abaana bo zino ndwadde za nsusu mu banoonyeeko bali ku 0750 2 6 00 ye namba y'essimu gy'oba oyitako. Njagala okuva ku nsonga y'ebibiina by'ebyobufuzi ebitalina nnyo makulu ngende ku kintu ekirala nga paalamenti. Njagala okubategeeza nti amagye g'ensi ezirina demokulasiya gaba geeyimiridde ate gaba geemala. Amagye ekimu ku bitongole ebikyasinza okubeera eby'omugaso eri ensi kuba gakuuma obutebenkevu naddala obw'obulumbaganyi n'abantu abalyagadde okwegwanyiza ensi Katonda gy'ataabawa n'okugoberera n'okuteeka mu nkola amateeka agagwanidde. Naye ewaffe amagye gakozesebwa. Mulonde enkyukakyuka enaabamu gavumenti ng'abamagye balina eddembe okusalawo ku biki bye baasoma kubanga beewaayo okubikola nga tetubibatumye. Ow'amagye omutuufu yeeyagalira mulimo gwe kubanga aba agukola ku lw'obukuumi bw'ensi ate gumusasulwa olw'okusinziira ku ebyo by'akola. Kubanga abasinga tuba twebase tuba tetumanyi abatukuuma bali luddawa. Ffe nga twebase ebizibu tebitutuukako. Tulindirira oyo omusirikale ayina emmundu okujja okukutaasa ng'ofunye ebizibu. Naye munnange ewaffe babatuma kutulugunya muntu nabo kennyini mujje mubeegendereze. Abantu abakwatiddwako ne mubutwalibwa mu buduukulu mukimanyi bulungi. Omusirikale akweyanjulira ye kennyini ku kamere ke bakuleetedde mu kkomera n'akusabako nti n'abeewange tebaafunye kyakulya bakuleetedde ebiwagu 2 mpaako ekiwagu kimu. Ne kawungeezi ne bamutuma nti yingira eyo omukuba emiggo. N'akugamba munnange nkukuba naye ndi ku orders bwe siikukube tebajja kumpa musaala. Bwe siikukube bajja kunkyusa. Kati tereera nkukube munnange nange baleme kungoba ku mulimo. Ng'omusajja omulabye ekintu kyakola naye takyagala. Abantu babatuma omuntu bamugamba w'omutuusiza wano twagala ng'atonyolokoka omusaayi. N'akuyuzaayuza omubiri naye nga naye ali ku orders. N'okwebaka tebakyebaka abo abantu abamu. Obalaba kunywa sigala, olunaku anywa bokisi ya sigala, tomanyi bizibu bimuliko, ebizibu alina bingi. Amagye agali mu Uganda gakolera kibiina kiba kiriko. Naye mu nsi entebenkevu amagye gakolera butebenkevu. Mu nsi ennungi amagye gafuna omusaala ogugwanidde. Actually bye bimu ku bintu by'okwewaayo nti omuntu yeewaayo afiiririra ensi kubanga akimanyi ensi ejja musiima, ensi ejja kulabirira abaana be bw'alifiira ku mulimo, ensi ejja kulabirira omukyala we tebalimu eddiza ng'agenze okulwana, ensi ejja kuwa ekitiibwa amaka ge tebagenda kwenda ku mukazi we ng'agenze. Naye munnange ensi ezaffe kamanda atuma omuntu agende bamuttire mu lutale Somalia ye yeddize mukazi we. Kamanda atuma omuntu asobole okwagala abaana b'omukozi we. Omuntu awa mukazi we omulimo nga kimugenderwa ky'omuwa omulimo si kumusasula musaala. Munnange kumujja mu bufumbo olw'okuba ye wa buyinza. Teboogerwako balina emmundu. Kati eyo yenkola abantu ba bulijjo bye bituteesa ku bitundu 24 mu bulamu bwa bulijjo. Kuba situmanyi obulamu bugenda kutambula butya. Mu Uganda mwosanga nti mu parliament balizavingayo ebifo by'abamagye. Kati parliament mazima eddukanyizibwa ng'abamagye batuula mu parliament. Kirungi nnyo okuteesa kubanga abamagye basobola okuwa ebirowoozo bye. Naye abamagye balize mu bukiiko ng'obukiiko obusaba ssente ze balina okukozesa, ng'obukiiko obunnyonnyola cooperations nga balina zikola, ng'obukiiko obujja okunnyonnyola biki bagenda okukola. Abantu ba bulijjo babiteekeko stamp babisanctioning. Naye mu parliament mulimu bamemba ba parliament nga bo bamagye. Ngera abatuddemu b'amagye. Kati neweebuuza bano nakyeno mu bintu by'abantu ba bulijjo nga balina department ezaabwe ezirina ne classified budget. Mu butuufu nze nga kanka kasikiraba mu magezi okubeera n'ow'amagye ng'atuula mu parliament akoleyo ki? Waliyo omuntu wa bulijjo atuula mu gundi mu kanso oba mu military council. Abamagye ekooti zaabwe tezibeeramu bantu ba bulijjo. Ebintu byabwe ebisinga byabwe nga bo. Kati ate bano nakimu byaffe okutemulaba nga kuwambibwa. Buli wamu ekiri ekintu eky'abamagye kyali badde kyanjawulo kubanga mu nsi ezitegeera abantu babadde bali badde ng'abamagye basasulwa ekyo ekigwanidde mu mirimo gyabwe gye baweereza. Balina ebitongole byabwe ebyetongodde nga tebalina na kibaze eno mu bantu okuggyako okuzaala, okuggyako okulabirira famire, okuggyako okukola ki. Ebintu ebyo ne babikola ku lw'obulungi bw'ensi so si ku lw'obwagazi bw'okwagala okuketta n'okulemesa. Kati department ezaabwe tetuziyingiramu, ezaffe baziyingiramu. Ennaku zino okugaba endo kwa magye, okukola ebyobugagga magye, okuzimba enguudo magye, security magye, private company magye, bye bagwanidde ne bwe bitagwanidde be babirimu. Kati gwe omuntu wa bulijjo bw'otawagira nkyukakyuka ogenda kukolako di company ya security naawe okoleko security okuuma ekizimbe nga kino ojja oteekewo abaana bo wano bakole obwa security.
ogenda kukikola koddi ogenda mulimiddi kulima nasalebedi yemwanyi kubanga operation wealth creation agikulira muganda wa Museveni ate munnamaje bonna abagabendo kwa nebirala bonna bamaje abakuba obuunga kati saawe na amazzi ge banywa mu parliament ku mikolo gyabwe ne UPDF Air Force yateekawo ekibina ky'abayimbi nti kati emikolo gyonna egy'abamaje tewali muntu wa bulijjo kujja kuyimba bajja kujeyimbira kakati munnange botayagala nkyuka botawagula Kyagulanyi obulamu obulungi ogenda bujjawa kubanga oyo yewafa abasigadde bali mu kwemoola abasigadde tulaba kye bakola for one kankaka ebintu ebyemba nnyonnyodde muwuliddemu kye ŋŋamba nti nze gundi Kyagulanyi bw'alituula mu ntebe bwa minisita ntegeera nnyo nze kankaka njagala kwekolerera n'omulimu gwennyina ogw'amawulire gunsanyusa actually ne bino bye twaddako ku internet blogging si Uganda yebifuga nkozesa mikutu gy'abalala gye bakolera mu nsi z'abalala ezitegeera okusobola okukyusa eyange kubanga wano wendi wenkoledde siinaawo kintu kya gavumenti nakimu kyenkozesa kana akakamera Dr. Daniel Dennis Semugenyi yampola akasente nenkagula kenkolera najja wano ng'ebyuma byange babiwambi kompyuta nga bazaasizza naye kati mbakolera videos ate kompyuta ne kamera zenkozesa za beeyi ate z'amaanyi nange kenyini ndi musajja mukugu siina kyenfunye mu bintu gavumenti byekola mu mulimo gwange naye mwe mulabanga sigwesimiramu wano wendi abantu balina emirimu gy'okwera nsobola okgenda n'enjera n'enfuna naye negina emikutu gye tuliko YouTube yatusaasira emikutu si gyaffe emikutu gya nsi ndala so n'olwekyo mbabuulira ng'era mbasaba mulonde enkyukakyuka mulonde Kyagulanyi njagala ensonga eyo givaako ey'abannamagye abali mu paalamenti ate mbatwaleko ku kintu ekirala njagala okutegeeza bannansi mwena nti ekyamazima londa Bobi Wine londa nkyukakyuka londa Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja okututeerawo kye bayita gender balance londa Kyagulanyi yajja okututeerawo embeera ennungi omuntu yenna gy'asobola okuleeta bw'otunuulira ebintu nga gender balance bw'otunuulira ebintu nga special interest groups zino ezisinga ziteekebwawo just for patronage ali mu byobufuzi asobola okuziteekawo nga ez'okuyiiya obuyiiya omuntu awe kwegamba abiisizaamu kugaba bugabi bifo nga kabaka agaba obwami special interest groups sako ne gender balance byalikoleddwa ewantu nga mbutuufu waliwo okunyigirizibwa abakazi balina ebizibu abantu balina ebizibu abalema balina ebizibu abaki balina ebizibu n'abantu bonna abanyigirizibwa nga ababundabunda ba refugees balina ebizibu naye bw'ojja ne weetegereza ebintu engeri gye bikolebwamu okwetooloola ensi eno ebintu engeri gye bikolebwamu ewantu wonna ojja genda okukizuula nga mu kukolebwa kw'ebintu bino byonna tewaliwo kyonna kikola makulu special interest groups nze mbasaba bwe mba mwetaaga ebintu ebikola amakulu ebitugattako ebisobola okutugatta ku nsi nga bikolebwa olw'ekigendererwa so si lwakugaba bwami mulonde Kyagulanyi nze yendowooza yange nja kugenda ku nsonga endala njagala okubabuuza bannayuganda mwe mulaba paalamenti zino n'ebintu byonna bitulonda mulaba nga zirina obuyinza tebwawambibwa okusalawo ku kintu kyonna ansi ejja kuba nedda ekintu kyonna kye tulowooza nti paalamenti esobola okutuyamba ne tuteerawo etteeka mugenda okulaba nga mu kaseera eritasavinga interest z'oyo abaali mu buyinza nga tebikola mwenna mukimanyi bulungi nti obanga eyeekulidde akabazzi kugulu okwogera mu paalamenti nti Uganda newankubadde okiikirira birowoozo by'abantu bw'otuula mu paalamenti okwogera ekigambo kimu nti abantu bewange bagamba nti beetaaga nkyukakyuka gwe gaba ku blacklistinga nsaba okutegeeza nti ebitongole byonna tebisobola kukola ng'ali mu buyinza tabikkiriza kukola yensonga lwaki abali mu buyinza batasobola kukola tebeetaaga kulondebwa mu kana akaseera kakati bw'otunuulira mumbuulireyo mateeka ameeka agabagibwa paalamenti gagenda kuyamba muntu wa bulijjo agasobola okuyamba gwe ng'omuntu wa bulijjo saawa eno alina kyakola olina kulonda nkyukakyuka ebintu ne bikyukamu kubanga bwe tubanga muyina ekifo bwe kiti gye mulina okuteeka ebirowoozo byammwe ebirina okubanga biwulirizibwa ng'ekyamazima tebiwulirizibwa mugaso ki ogwa paalamenti okusigala ng'egenda mu maaso nga yo kennyini paalamenti terina tteeka lyesobola kubaga ne likola ebintu byetaaga enkyukakyuka tugiraba mu Kyagulanyi paalamenti okusobola okutereera neweebwa obuyinza bwayo obw'okusalawo buli kintu gyonna ekinyigiriza bannansi nga kikwekeddwamu okulowooza nti ensi yaffe etambulira ku demokulasi kiyitiridde mu paalamenti okunyigiriza bannansi kakati nze nga kankaka nze ndi mu kubagamba ebirowoozo byange byebyo mbasaba nti bw'oba okirowoozaako nga weetaaga okulonda manya enkyukakyuka mu butuufu yeetaagisa enkyukakyuka tekyewalika buli omulonda kukyusa
ate londa kukyusa bwa president oyo gwe tunateeka ku ntikko yalijja okubanga ayina eddoboozi eddene mu kusalawo emikono gino gyonna egiyambako ku gavumenti gikole. Njagala okubategeeza nti ne bw'otunuulira obuyinza obuli mu kibiina kya NRM ne bw'okiwa baminisita bokka nti n'abo bennyini Museveni balonzeeko nga mmwe temubakubako kalulu baateekamu bifo bamuyambeko omuli ba ministers omuli ba RDCs omuli ba deputies ba permanent secretaries n'abasigadde bw'obatunuulira bonna nga bwe bakola emirimu temuliimu asobola kuteekateeka ne likola n'abantu abavudde ne bw'abanga avudde mu bitundu ebyammwe byennyini nga gy'avudde n'ava oba mu kibiina oba ne bamuwa ekifo n'ogamba kale katufunye essuubi tufunye Mao eyali owa DP aludde mu opposition alabe bwe batubonyabonya bw'anaatuukayo anaawoza Museveni akukwata ekifo n'akikuwa n'akutegeerezaako abala n'akukozesa ng'ekyokulabirako okutegeeza abali bangi okuyingira gavumenti ne bw'onaagiyingira tolina kyojja kukyusa. Kakati bw'ekibanga ne baminisita bennyini bali mu kulya ssente tewali kye basobola kukola kibaako kye kikyusa gwe kyekikulowoozesa munnansi nti bw'otakyusa buyinza minisita alina ekintu kyasobola okukuyamba. Mulabe ebiragiro ebiragiddwa naddala ku bantu abanyigirizibwa ebiragiro ebiragibwa mu abantu abatambula nga mulina ebibanyigiriza ne mugenda mu ministries bayambe minisita n'awandiika ekiwandiiko n'akugamba kitwale wa RDC mirundi emeka gye wali obadde successful mu kuddukanya ekintu kyonna RDC kyakugambye nti RDC akoze ekiragiro era kikola. Mirundi emeka ba minisita bano ku by'ettaka omuntu wabbibwako ettaka nga ali mubbyeko just musajja busirikale alina ku level ya Lance Corporal oba private n'akubbako ettaka olw'okuba alina emmondo. Bantu bameka nga minisita yalagira nti genda bakuddiza ettaka lyo mazima ne balikuddiza. Bantu bameka nga wagenda mu office mw'osuubira obuyambi ne wavaayo ekiwandiiko n'okikozesa ebiwandiiko byokka ebikola bye bino bye mufulumya nga omaze nabbisasula. Mirundi emeka lw'ofuna service ewa minisita aweebwa obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente nga tewamukubako n'akalulu naye nga Museveni yoyo gwe yeesiga mu mutima gwe nti yanaamukolera mirundi emeka gy'oyingira office n'otabaako ky'osasula. Kati gavumenti kyeyo gye tuddukanya ebigambo ebyo byonna mbibagamba naye nabagambye olwaleero nzize kwogera kaate nga musezi agula sowaani nti eno yakulya abantu leero nze kankaka nzize kkubira Kyagulanyi kampeyini ebigambo bye nzize okubannyonnyola nzikiriza nti ebifuba n'okulwana n'okwesikirayo emmundu tebikola kubanga musaayi gwaffe gwe tuba tuyiwa ate nga tuguyiwa ku ttaka lyaffe teri alijja kugutuyoolerawo era bw'olimirira munno bw'ojja emmundu n'otta munno n'omukuba amasasi era baganda bo ne kkojjaawo ne ssengawo maama yoyo yajja okkaaba mujja kumukwata mumuteeke ku mmotoka ya neiba ku kabangali ya munno muleete enku n'amatooke mumweziikire ani afiirwa. Ensi endala ezirimu ebintu ebiri zisigala zitambula obulamu busigala butambula n'olwekyo ensonga gyendese yakukubaganya birowoozo nkubuulire nkole ng'omuntu asobola okuwa kye bayita mindset change okitegeere nti mindset gye twetaaga okukyusa ebintu tubirabe mu ndaba abantu abalala gye batabiraba endaba eyo empya etusobozese okukola ebintu mu ngeri empya. So n'olwekyo ensonga yange ebadde ku buyinza obuli mu baminisita ne bamemba ba parliament saako n'abakozi ba gavumenti bonna kyamazima teri muntu ku bantu basobodde kutuukako mu gavumenti ezo ekisooka tezituukirikika bannyinizo sinti tebatuukirika nabo baba baagala okukola naye bakimanyi bulungi byonna by'ogenda omugamba tagenda kuyamba kubanga mukama we yamuwa ekiragiro kimu nti tobikolako nze nnyina obbikolako. N'osanga mu Uganda ng'omuntu akoze taapu n'aleeta Museveni agironkinge ne bazimba toilet ne bakola kampuni ekola sanitary pads ebyo byonna nga balina kuleeta Museveni yaba akola ki yaba abironkinga. Mirundi emeka nga munnansi gy'ogenda okubeera nga n'omuntu ali mu buyinza gw'olowooza nti asobola okubaako ekintu kyakola mu buyinza alina ekintu kyasobola okukola kyonna ekisobola okuyamba really mirundi emeka. Kati lwaki oleka obuyinza saawa eno bugenda mu maaso bubeerewo ng'omuntu ali mu buyinza talina kyasobola kukukyusiza gwe ng'aliwo. So n'olwekyo mbagamba mulonde Kyagulanyi mwene ensi omutaliimu muntu yenna alina kyasobola kukukolera. The solution is one. Oyina kukola kimu kukyusa bukulembeze waliwo ate ekirala. Kati bw'okwata nti parliament temuli asobola kuyamba RDC tasobola kuyamba DPC tasobola kuyamba permanent secretary tasobola kuyamba kati eyo gavumenti eba ekyalina mugaso ki gwe munnansi ki kyofuna mu gavumenti nga bw'oyingira aka office. So ensonga yange eyo nayo mugitwale nga nkulu nti gavumenti eyawambibwa nga n'abaweebwa obuyinza baweebwa biwoofiisi kutuulamu na ssente za miwa musolo kuzoonoona asalawo obuyinza nga ye Mukama Katonda yekka eyeesigaliza obuyinza Katonda omutono eyatuula mu ggulu ly'omu State House mwana nga Anita Omonge bwe yagamba mwana ne Mwoyo Mutuukirivu nga bebasalawo eyo gavumenti eba yeetaaga kukyusa. Mazima buli kigambo nkimalayo mbagamba londa Kyagulanyi londa nkyukakyuka kangende ku ndala. Nsaba okubategeeza nti sigenda kulwa ku nsonga eno ya buli bwanguzi.
mwenna mukimanyi nti ekiremeseza ensi zaffe okufaananako nga zino mwendi n'otunuulira wano wendi nina emirembe buli muntu ayitawo ali civilized akola bibye wano watukula nsobola n'okugyamu ebigere tewanaba kubeerawo nfuufu sinawunyirirwa kivundu kyonna ndi mu mirembe gyange nkola byange ne wentudde akatebe kali public eno public space nsobola okutuula wano nensalawo nsobola n'okwebaka akatebe kano neziwera saawa 6 nempumulamu kukubo kuno nyina ekicupa kino nsobola ogenda wali kukubo kuliko bufiriji obwobwerere otuzzi tuwettemu bwe nsobola ogenda n'ennyigako bwenti n'endego otuzzi gavumenti twewaayo olw'abantu ab'obwerere naye waffe muwulire n'amazzi aganywebwa ab'amagye baagawamba kati be bakola wuzima tokyalina mukolo supply omutonotono mu kikubo osobola ogenda ku supplyinga amazzi nga abakulu batudde yadde silver plate tosobola yadde okutwala yadde silver plate mazima nsi kyeyo nsi kimwe batugamba nti nabo kennyini bwe baba bagenza okuteesa okulya bagenda ne chapati mu makooti omuntu asobola kwesiga munne nti asobola okufumba emmere omulala n'agirya nsi kyeyo ddala bukulembeze eki nga nabo kennyini abava mu nsiko batya okwewa obutwa ne bafa wano Jeno Kayanja yabadde akaaba n'ababikulira mundabe nze nanzijudde obutwa Jeno mulamba akulaga n'amasasi ge baamukuba mu magulu kakati gwanga kyeri eritasiima na muntu yennyini yakulwanirako nga mwava mu nsiko muntu kyava mu nsiko ne banne n'abaweereza ate Kayanja yennyini kubanga Kayanja yateekawo ekikwekweto kya Wembula teba akadogo be baava nabo mu nsiko nga babateebereza nti bayine emmundu kati ne babateerawo mu tugo bababbi biki ababbi babeeramu naye kankubuulire ababbi omuntu ki ekimubbisa kubanga abatalina kyazzaako ensonga esooka ekyasinza okubbisa abantu bubulwa omuganda abuyita bubulwa kulya maluma ng'alaba ate waliwo abantu abalala actually abatagwanidde nga yateekamu amaanyi mangi abo bakadogo be basindikira Kayanja okukuba mu Wembule bayamba nnyo gavumenti eno okutuuka mu buyinza naye Kayanja bamusindika n'atandika okutta abaana b'abandi nga yeefudde mbubabbi n'atandika okukola bwa masinali n'atandika okukolera abantu abaagala okugula amataka g'abantu nga bw'ogaana okuguza omugagga ettaka nga Kayanja ateeka omwana wo mubabbi ng'amukuba amasasi ng'amutta ng'odduka ng'omugagga bbe agula ettaka kati naye n'omulaba nti akaaba ye kennyini tebaamusiima naye ebikolwa bye yakola byali bibi kakati ensi ey'akavuyo nga n'abantu abatambudde naawe tosobola kubayambako kukyusa bulamu kati bulamu bwani bw'ogenda okukyusa nga ne be wali nabo mu nsiko nga mwewalula tewasobola bakyusa zonna ensonga ez'abalwanya bannaye nze nyina emyaka 36 Museveni yakafugira emyaka mingi okusinga gye mbadde ku nsi kakati nze mwanwanirira mwanwanirira nneme nsobole okuvaayo mu lubuto lwa nnyabo nze yali tannaba nakulowoozebwa kuzaalibwa ombuulira otya nti nno mwalwanirira ensi Mukama Katonda bwe yagiteekawo n'agiteekawo bw'ataali gye bakwasiza tetwali gisanzeewo mwali biresse naye bwe mbanga mwerwanirira ogwo si musango mwerwanirira kati mugaggawadde naye muleme kulowooza ate nammwe ab'opposition mbagamba bannaffe mwenna ab'enkyukakyuka abatali be National Unity Platform mbagamba mwegatte ku Kyagulanyi asooka akyusa obukulembeze mujja kubaako ke mufuna obukulembeze n'abali mu buyinza tebabuwaayo obukulembeze tebawaayo buwe tolowooza nti ono Museveni agenda kukera ku makya abayite bannange engeri gy'enkaddi yempedde ku mpagala Kyagulanyi jangu ne banno muve kavule mujje mufuge nedda abantu ba bulijjo mulina okukitegeera nti oli ne bwaba mu byatya tata ntebe mu mirembe kati mwenna tulina kukwatira awamu agali awamu kituba tukola kyova olaba nze nvuddeyo mbakolere programu eno mbannyonnyole lwaki mu kalulu akajja tulina kulonda nkyukakyuka tulina kulonda Bobi Wine specifically tulina kulonda NUP buli ali wansi ate naawe bwe baba bakumye kaadi tolemerako bannange ebyobufuzi simwe mu kabeera nga nze kankaka nyina kamera nyina kompyuta n'omutwe gwange ne mikwano gyange banyambako okuŋŋamba nti waaye kano waakalabye omukutu ne gunyambako okusaasanya nti mwenna mujja ne mulaba abawagizi bange ne bampandiikira nti nakino kyetaaga okuteeka mu nkola nakyo kyogereko kati awo nenkozesa obukugu nengira kakati ebyobufuzi si byebyo bisobola okuyambako gwe okusobola okukulaakulana nedda ne bw'oba tosobodde kuwangaalira mu paalamenti oba tosobodde kuwangaalira ku bwa kansala oba bu district osobola okukola ebintu ebirala naye tolina bw'ogenda bikola nga ebikolwa byonna by'osalawo kitaffe ali mu entebe atuddeyo yasobola okusa nga nakye musazeewo ng'abantu abangi first of all ne freedom ndowooza kangende ne ku nsonga eno freedom y'okukuŋŋaana eyo nga sinaba nagituukako mbadde nkyali ku corruption obubbi obuli mu nsi seetaaga bunnyonnyola n'abantu bennyini abali mu gavumenti ne Museveni yennyini yakozesa ijjijji n'agamba nti triliyoni za Uganda 9 triliyoni katugambe nti mu malwaliro ag'omukyalo bakozesezza biliyoni 2 triliyoni bw'obuwumbi 100 obuwumbi 9 kitegeeza oba nzibale ntya mulowooza amalwaliro ameka agabbibwa buli mwaka mulowooza amasomero ameka agabbibwa buli mwaka
mulowooza ddagala ttani zenkanawa ezibbibwa buli mwaka mulowooza bintu ki ddala ebisobola okukolebwa mu triliyoni ez'omwenda ezibbibwa kati bw'otalonda Kyagulanyi oba olonza okusigala ng'obbibwa obulamu bwo bwonna oba olonza okusigala ng'onyazigibwa ng'ate abo abazze okukuwaako obuswazi kati ne bakuwa 2,000 ogende obalonde mu kibagalo kye balowooza nti mmwe leka mbabuulire NRM kyeyagala kiri kimu ebaagala wali mugende mulonde kyebaagala kyokka ebaagala musituke muve mu buliri bwammwe mugende bo bakuba ebifaananyi bakugamba abantu baliyo bo wano babbe kakati newankubadde mujja okulonda sibakubiriza kuzira bw'otuukayo mukanyiye Kyagulanyi n'omubbi abulwe bwakabba Idi Amin ye yagamba abantu bebakuba mu Uganda Cranes kyowaaye nabasindisa okuwangula omupiira mwawangudde ki nti batubbye mwakubye goolo mmeka ne bazitta mwakubye goolo mmeka tebazitta toyina bw'ogenda kukayanira buwanguzi nga tewasobodde genda kulonda toyina bw'ogenda bukayanira n'olwekyo mubeereemu muteekeeyo omutima ate mugende mulonde njagala kugenda okubabuulira gavumenti zino ezitufuga nga Afirika tezirina kintu zonna kye zikolera mu kitangaala mbuuza abasuubuzi mwenna gavumenti ng'egaba ttenda ebabuulirako abanaku abeetaaga scholarship muyina gye mumanyi gye balanga scholarship nti kati mujje muzikime omwana wo n'omutwala olw'okuba yafuna obubonero bulungi kintu ki mu Uganda ekikolebwa mu kitangaala abantu nga nabo bakyenyigiramu olw'okusalawo ki bwe kigenda okukolebwa emirimu bwe girangibwa mu mawulire nga gya gavumenti giba gyabayobadde ab'eŋŋanda n'emikwano ebifo bwe birangibwa nti nnyo mujje musimbe atawaddeeyo ssente tosobola kukifunako omuwala bw'oba toli mwenzi bwenzi kukweyimirira bw'oba toli muwanvu obanga tolina kabino obanga teweeyerusa tosobola muntu kukuwa kwera ku street yadde okwera ku ofiisi eya mu gavumenti abasajja abali mu buyinza bampankuwe bw'oba tomuwadde kaboozi tagenda kuwa mulimo kati tugenda kukola tutya mazima ng'oweerera omwana wo okuva ku makya tugenda tutya okubeera mu gavumenti ng'oweerera omwana wo ne weerekereza buli kimu n'otalya n'otanywa n'ogamba omwana wo agenda asome naye omusajja n'amwebakako olw'omulimu gw'okwera ofiisi mazima mugenda kukikola muti ekyo ensi eyaffe enzibu abantu abalala bagendera ku merit performance abantu abalala okufuna zi promotion mu bifo gye bakolera kisinzira ku performance zaabwe akoze atya mu mirimu gye basooka okumuwa omuntu bwe bamukwasa omulimu alaga performance ye nti emirimu ngikoze bwenti ne bwenti nasobola okuweebwa saako n'okuteekebwawo mu ngeri ki endala gy'asobola okubeera ng'abeera promoted naye waffe abantu basoma nga tebasomye ng'empapula baguze engule n'amannya ge batuuliddeko ebiguzo nga sigaawe abalala balinnya amanyonyi ne bagenda mu nsi z'e Bulaaya ne baddira abantu be ne babakolera ng'ebibuuzo nga bo bali mu kunywa mwenge na kunywa sigala na kufuuweeta mikka kati omuntu oluveeri n'ajja ne diguli gye yagula obuguzi ate ne bamukwasa ekifo kyova olaba department oyo nga yakulira okukuza abantu oyo nga ye HR akulira okugaba emirimu naye nga n'ebiwandiiko byagabiramu emirimu ye talina biwandiiko ng'omuntu agabira abantu emirimu abalina ebiwandiiko ate ye teyasoma kakati gwanga kiri tugenda okuddukanya n'olwekyo olwaliro nga bwe nazibagambye nzize kusomesa okubaagaza okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nganze omusajja nga bwe nabagambye nsinziira ku hisitole yange ebigambo ebinjogeddwako enkuba abantu gye bankubyemu abatanjagala ensonga ze bawa netunulamu ne ŋŋamba ntuufu si ntuufu ekyamazima nsinziira wano nga mbabuulira ebigambo ebisinga bye mumpulira banjogerako si bituufu n'akamu ndi musajja mwesimbu ndi musajja wa mazima ndi musajja alina track record naye olw'okuba nti natandika okwawukana n'abo abalowooza nti sirina kukkiriza bwe bakkiriza ate era ne mu Uganda kambabuulira abantu abakkiriza nti omuyambye nakkiriza nti omuyambye wamuyamba batono ne gw'oggyeeyo akuvuma ne gw'oyambye n'atandika agamba ye yakuyamba kakati n'olwekyo nange kennyini ali wano ebigambo bino mbibagamba olw'ensonga nnyina essuubi nti bwe tukyusa obuyinza ebyo byonna byonna n'ebinnuma nze ng'omuntu nammwe bye muyitamu abasukka ku nze obw'omu bijja kusobola okuganyula ensi njagala okudda ate ku freedom eyaffe nga bannamawulire njagala okwanguya ku nsonga zino nsobole okuzibabuulira ziggweyo bannamawulire ekyo kyo sijja kukirumako sijja na kukirwako kukisimbako mannyo tukubwa tubonerezebwa olw'okuripootinga bw'obeerawo ku lw'abantu otemulwa era ffe abamawulire n'abalemeddeko okukola gino emirimu tukimanyi bulungi nnyo nti omulimo gwaffe guno gwe tukola tusasulwa na butemu tusasulwa kuweebwa butwa tusasulwa kuttibwa Mukama Katonda bw'akuyambibwa ng'osaasiddwa bw'olwaningira mu ggwanga Uganda ng'oli mukozi w'amawulire bw'oba totemuddwa olina kutwalibwa mu kkomera kakati y'ensonga lwaki mbagamba nti bwe bw'okwata ekkubo ng'olowooza nti nno
ekyamazima omulimo gwo okuflourishinga osobola okugufunamu oli musajja wa namawulire amawulire gakolere saidi ya nkyukakyuka lwojja okufuna emirembe okwetooloola ensi bannamawulire balina amayumba agategerekeka bannamawulire balina emirimu egitegerekeka bannamawulire bawasa embaga ezitegerekeka bannamawulire balina abaana abalabikako bannamawulire basomeseza abaana mu masomero amalungi balina be bagoba balina n'essuubi ffe situlina mwe mutunuulire Uganda mu mawulire tosobola kwogera nze we nakoleranga mu TV nakolanga program ya byabufuzi naye ng'ekitongole ekiyitibwa UCC kiina amateeka ge kiyita minimum broadcasting standards ngezo minimum broadcasting standards tezitegeeza butawemula wabula nga zitegeeza tokyazo wa NUP tokyazo wa People Power. By then we nalikola ku TV ekibiina kyali kiyitibwa People Power. Bo kye batwalanga amateeka agatandikirwako ag'obuntu mu mawulire butasaka mawulire ga muntu atulugunyiziddwa butakuba kifaananyi kya muntu atemuddwa era amawulire ga Uganda gakugamba tokkirizibwa kutunuza kamera mu muntu gwe bakubye emiggo era naawe bw'omutunuzaamu bakuba emiggo. Kakati ensi ki eyeddukanyizibwa ekyamazima nga munnamawulire tosobola kusikayo kamera n'olaga obutali bumativu bw'omuntu yenna gw'okolera kuba aifu wanu kankaka ng'ogyeko abalala bannange nze nkolera bantu n'amawulire genkola gaba g'abantu wano nazze kola pulogulaamu yange nange nze kolera birowoozo bya naye bwenzira eri ku sayidi y'omulimu gwange ogw'amawulire amawulire genkola galina okuba nga galina kye gongera ku society tegalina kwawulako okuggyako nze genkola agaawula gaba gabaawula ku mubbi gaba gabaawula ku munyigirizi gaba gaawula ku mukukumbi era omukukumbi bwanvunaana nti oyo ayawulayawula mu bantu nkitegeera nti njawulayawula mu bantu be baba dabba ogwo ngukola ate ngukola ngusimya ate sigwegaana so n'olwekyo nsi ki nga bannamawulire baliwo okulipootingira abantu nga tokkirizibwa kulipootinga ku kinyigiriziddwa amawulire gakuba tooki wakyamu so si kuwaana bannabyabufuzi naye mwegendereze waffe munnamawulire bannamawulire bangi gw'osanga nga ye ali ataakiti ku kibiina era agamba mpagira gundi nti nze gwe nkolera nze kambabuulire nzize wano nga kankaka ndi musajja munnamawulire mpagira nkyukakyuka era omuntu gwe ndaba y'oli wabula nze sigendangako wa Bobi Wine nga ndayira aga Katonda mu ggulu nga ndayira ku linnya ly'abaana bange okufa sirabangako na ku Bobi Wine maaso ku maaso bukyanzaalibwa kubanga ebbanga lyonna lyenzaaliddwa nze sigendangako mu kivvulu simusisinkanangako nti wuuli oba namulabako lumu oba naye sijjukira na kujjukira nzijukira edda oba nagendako eri ekamooca ani yampita lubongo oyo yampita nga nyina ebintu byenjogedde oba byali ku NUP nampita nina ebintu binayogera nga tukola program n'ekibalama lubongo yanampita abinnyonnyole ku kibalama n'ekibiina kye NUP oba Bobi Wine nali mulabyeko ng'ayitawo neze simusisinkanangako maaso ku maaso era nkimanyi n'okummanya tammanyi so n'olwekyo nze siwagira muntu mbuno lwakuba nkolera gundi nedda era ng'oyagala okutegeera nti kankaka simanyiirwa Bobi Wine nankubira naŋŋamba nti okwolereza abantu kibi naŋŋamba oba nga nyina omuntu gwe nwanirire w'ettaka naŋŋamba olimba lwakimanya bino ebintu bye twogera situbyogerera abantu tubyogera ku lw'ensi yaffe oyo omuntu ateekebwamu obuyinza tetubumuteekamu ye agenda aganyula abaana be nedda tubumuteekamu aganyula ensi yaffe naye aganyulwe ng'omuntu naffe tuganyulwemu kubanga ye tasobola kukola ate ne tugamba nti ye anaabulwa ekyokulya olw'okuba akolera ffe yasula enjala ffe tulye nedda naye atwala ekyo ekigwanidde ekijja mu mirimu gy'akoze so obubbi kubanga eno ensi gwe ne bweweepika otya oli essowaani y'emmere emu ne bweweeteekawo nebwozimba obuli tosobola kubeera na kitanda nga kijja kwata 5 ku 10 gye wazimba nti olina ekitanda kiri kuyiika nnamba nedda ensi eno mufunza ekufunza actually bw'oba n'obuliri n'owasa n'omukazi akuteeka mu kasonda nze nkubuulidde kakati freedom of expression Facebook baagiggala bannamawulire ab'online basibwa kati poliisi yabulwa n'ebyokola ekwata n'omwana wa TikTok ayogedde ku muntu yenna munnabyabufuzi kati n'otulira n'obusajja bubeera omwo mu gavumenti nga naye talina kyalina naye n'akulaga nti wakitiibwa nnyo tayogerwako ng'okalaba n'empale bwe kagisiba mu kiwato tekanyweramu nga keetaaga muguwa oginyweza newankubadde empale enywera muguwa naye munnabyabufuzi asuubirwa okubanga n'okwambala teweeteeka mu mpale etakugyamu naye obatunuulira nga ne ssente zigula empale emugyamu tazirina naye ngutunulira abapoliisi ajja n'akuba abantu emiggo naye nga ye kennyini ne bwadde ewaka amaanyi gamuggwamu ng'akuba abantu emiggo nga talina kyagenda kukola kulya talina na gulukosi agenda kuzzaawo maanyi ago gayakozeseza agenda kukuba baana b'abannaabwe mulaba abantu batwala abantu mu makomera n'afuba
nga sebo oli prison wadde nenga akuba abasibe bayina okukuuma nayingirayo n'abatulugunya n'abalinnyalinnya n'ababonyabonya ng'ate naye muntu kakati eddembe ly'obuntu lyo liri luddawa mu nsi ezaffe so n'olwekyo mbagamba freedom of assembly mu Uganda mirundi emeka alw'okuba olukiiko ne balukukkiriza jo nabakoledde program omusajja yagenze n'akuba olukiiko nabweru Dr. Dennis Daniel Semugenyi ng'akubiriza abantu kuzimba miti poliisi yazze n'ewamba ebipande n'ewamba n'entamu mwe yafumbidde abazze okuyigirizibwa ku Zoom yabadde na ku Zoom poliisi nejja n'ewamba mbu yazze kukwata RDC afunye ekiragiro okuva abaavu olw'okuba muhoozi ne Museveni tebaagala Semugenyi wa myaka 38 bamusuubira okuba nti bw'anaakola ebirungi maaso eyo abantu bayinza okumwagala ne bamuwagira kuba tayagala na bwa pulezidenti ulira naye ekyewuunyisa kye baakoze ne bagenda ne bawamba amaseppiki ng'omusajja ataddewo omusomo gwa kuyigiriza abantu kusimba muti every birthday is a tree day initiative yatandikawo enkola nti buli birthday yosimbayo omuti gumu n'apangisa emizindalo n'agula ente n'agula omuceere n'agamba abantu alina birthday jangu kuwa omuti gw'omuyembe ogenda osimbe poliisi yazze n'ebigobawo kakati mirundi emeka gy'ogenda okukuŋŋaana ne banno nti muli awo mutesa ku nsonga za kika kyammwe mwabayina ebika nti omukulu w'ekika iso ab'ekika ab'ekinyoma atuyise tugende ekyasa bw'oba tofunye lukusa kuva mu poliisi genda kwogera nkiko za kika ab'ekinyomo bannakayiki bantambaazi bantumwa bakankaka bakigoye tetukyasobola kuŋŋaana nga Museveni tamanyi kye tugenda kukola okugenda ewanna kigoye ekyasa mu buddu tulina kusooka kubuulira Museveni muwulire ekyewuunyisa mu Uganda baateekamu etteka lye bayita Public Order Management Bill likola ku oyo muntu yekka bo bwe bakuŋŋaana ne bayisa ebivulu byabwe nga bagenda okuvuma ba ambasada muhoozi ye bw'akola ebintu bye n'ayita baamawanda ababbi n'ayita baakabanda abafere bo bagende batambule ekyo ekyabwe kyo kiba kituufu bwe bw'osalawo okugenda ogambe nti nno nkuŋŋaana ng'omusajja oyo gemba amabaluwa gonna yagawandiise ne bw'okola kivvulu gwe nga wagamba nti nze mpagira Bobi Wine ekivvulu ekyo tokkirizibwa kuyimba n'abavuganya yennyini takkirizibwa kuyimba muwulire ne faaza kennyini ogenda okozesa akatuuti kasita okamaliriza booti nga bakugamba oyo faaza ayinza n'okuwambibwa faaza ayinza batandika okutulugunya omuntu nga mufaaza ng'eddembe lye kubuulira ddembe ly'abuntu bwa bulijjo erire mu Kristo mulabe bantu bameka abakuŋŋaanyiza abasiraamu ne battibwa omusiraamu nattibwa nti olw'okuba nti ebigambo byayogera mu yirimu ye oba byayogera mu kubuulira ku muzikiti ku lunaku lwa Juma gavumenti tebikkiririzaamu gwanga kiri tugenda okuddukanya gw'omusiraamu gwanga kiri tugenda okuddukanya gw'omukatuliki gwanga kiri tugenda okuddukanya nga mazima omukulembeze aliko bw'oba tokola biki byayagala bw'oba owulira nga byokola ye awulira tabyagala nga tajja kukkiriza mu kyokolamu mirundi emeka bannansi gye mugenda okukkiriza okutulugunyizibwa n'okulemesebwa ng'okukuŋŋaana okukola enkiiko ezigenda obbajja mu bwavu okugendanga mu birala olw'okuba nti ye Museveni n'omwana we tebajja kubyagala mirundi emeka solution yeri emu muyina kulonda nkyukakyuka ate enkyukakyuka muyina gironda mu Kyagulanyi nsaba okubabuulira mu Uganda temulina ddembe lya byakusoma freedom of academics okusosolebwa okuli mu kusoma kutono muleke mbabuulire mubadde mukimanyi nti nno gavumenti eyina intelligence ne mu buli magye ne mu buli university mu Uganda mulimu barracks kakati masomero kyagabeerawo nga n'okusoma gavumenti yeetaaga barracks mu university mazima gwanga ki nga barracks balina ogiteeka mu university si bukuumi buno bwakucekinga abaana oba nakucekinga bomu ziyinza genda mugundi genda Makerere mu university mulimu poliisi mulimu ditaachi mulimu poliisi nga 5 mazima gwanga ki mu Uganda institutions zonna over higher learning omuli abaana abawezeza emyaka 18 gavumenti erina okuteeka mu barracks olwo lwaki eggwanga temuliyita state temugicapturinga yonna buli mwana awezeza emyaka 18 ne mumutwala mu magye bwe mbanga muwulira ng'okugumiikiriza kw'abantu abasobola okubanga basoma n'okusoma ennyo tekukyakkirizibwa muwulire mu nsi Uganda nsaba mumpeereko obujulizi banaye ba professor mukimanyi nti no professor n'obwa professor bwe ekitiibwa ky'obwa professor to profess something kitegeeza nti olina okuba ng'olina level y'enkula oba ey'entegera gye watuukako ng'osobola okuyita olukuŋŋaana lw'abantu n'obaako mindset gy'okyusa okusinziira ku PhD gye wasoma philosophical doctorate naye professor yenna okuyita olukuŋŋaana zino ze muwulira meeting z'aba professor mwe bayita abantu oba mujje mu Equatorio oba mujje ku Afrikana mujje luddawa teri professor akkirizibwa kuba lukiiko nga teyeebuuzizza ku Museveni nga teyeebuuzizza ku gavumenti nti professor okuŋŋaanya olukiiko lw'ebyo bye yasoma n'ayita bayivu banne oba abatali bayivu bamuyigireko conference professor okuyita conference olina kusookaku
olina kusooka kuwandiikira gavumenti n'ogisaba olukusa ku bye wasoma ebyakumalako emyaka egisukka mu 25 okusobola obibuulira abantu gavumenti erina okuba ng'emaze okutunula mu biki by'ogenda okwogera. Era gwe weewuunye profesa n'abeera ng'alina kyayogera ekiri anti gavumenti amasannyalaze bagajjako kati gwanga kyeri kati nkowoola mwenna baprofesa abasajja ba dokita abasajja ba lecturers abantu abalina zi degrees masters degrees eziri mu fields ez'enjawulo enkyukakyuka tekwatagana ku bataasoma enkyukakyuka tekwatagana ku bataagira nammwe eddembe lyammwe lirinnyiddwa for one kanka kandi wano okubaagaza nti okufuna eddembe lyammwe bwe mwasoma mubiteeke mu bantu okufuna eddembe mufune akasente kammwe mu bulungi muwulire. Eggwanga yaffe Uganda university n'eyali ekyasinze mu Africa Makerere egudde olw'ensonga gavumenti tewaayo sente za research etyambu be bawa sente bajja ginoonyerezaako ku bintu bw'okwata sente oziteeke mu byobulimi onoonyereze ku byobulimi nga bamanya ojja kunoonyereza okitegeere nti eddagala lye baleeta lyakutta nte z'abalala beeza be baleetere ettuufu tokkirizibwa kunoonyereza ku VET. Kakati tebalina kunoonyereza kubasobola kuteekamu kwa kinnasayansi sente aniresi nga asiimwe baguma niyo nzima be bakirimu kubanga bo bajja bayita mu State House babagambe research zonna muziyiwemu amazzi bana abajega ente zaabwe zifenge ezaffe bwe zitinta tusobole okufuna akatale tutunda amata buli omu bw'anaabeera n'amata agaffe gajja kugwa ebbeeyi. Kati profesa n'ekitudde universities mbakubiriza ba profesa abali mu computer science temulina sente za kuteeka mu kunoonyereza abali mu mathematics temulina sente za baba kuteeka mu kunoonyereza naye ng'ate ensi entuufu ensi ennungi zaali badde zibawa sente ne muteeka mu kunoonyereza. So ba professors abantu mwenna abali mu research muwagire enkyukakyuka muwagire Kyagulanyi yasobola okurespectinga research zammwe yasobola okubawa eddembe okwogera bwe mba mugwanidde okwogera yasobola obagamba nti weewaawo professor ayogedde kiwedde kikolebwe nga omuyivu bw'agambye naye bano bw'oba teweebuuzizza ku Museveni ye asobola okugamba bwali omuyivu bw'ategeere nnyo naye eggwanga lidda mabega singa byakola ababadde abitegeera twalirabidde ku biki ebiva mu bibala ki ebiva mu bikolwa bye nendoza mulabe bibala ebiva bikolwa bya Museveni ddala nkola ki egyatuteereddewo emyaka gino gyonna mazima ddala ekyo kyetaaga ne baprofesa bannaffe abataasoma kwenkana ddala lyammwe tukibannyonnyole tubasaba muteekemu amaanyi gammwe ekisooka mukozese eddoboozi lyammwe ekyokubiri muwandiike mulina obusobozi obuwandiika ekyokubiri mutambule mulina obusobozi obuvamu ensi ne mutambula bw'obanga otya okutta gendako mu nsi endala osinzireyo olage badokita Kiyingi mwabalaba baani bonna mwabalaba yes mugume okukyayibwa naye nga mwogedde amazima. Baprofesa basajja baffe bakazi baffe basajja bakulu tubakaabirira ng'era tubeegayirira mwegatte ku nkyukakyuka mujje Museveni mu buyinza atasobodde kubawagira muteeke gavumenti temwesiba ku byakusoma bw'abanga Kyagulanyi talina PhD agezezzaako wasomye weewo ate n'emyaka gyalimu egy'okulwana abamu mukaddiye temukyasobola ono yasobola okukwata omumuli temwekuniza ne bwoba kalootidde muweereze ka message omuwe strategy nti bwoba otuuse manifesto giwandiike bwoti bwoba otuuse wano kino ekintu kikole bwoti afune amagezi ag'ensibo afunye n'amaanyi ate n'akalulu profesa naawe oyina kamu naawe situka ogenda olonde era naawe okawe Kyagulanyi ebyensoma lwe bijja okununulwa ensonga eyo nsaba ngiveeko ate ngende ku nsonga y'amadiini mu Uganda omusiraamu okuba omusiraamu musango kati omusiraamu yenna akyawagira Museveni ng'enzikiriza yeetulugunyizibwa ate bannabyabufuzi abalina emmundu nkusaasira sigenda kusomesa ku basiraamu kye muyiseemu kisinga kye mmanyi mwe mumanyi nnyo mu butuufu bye muyiseemu n'okusinga bye nsobola okwogera abasiraamu mulonde enkyukakyuka sigenda bamalirako budde baswaba kya mazima mwongere enjiri mu bannammwe irimu muzikole bulungi abo ababalyamu enkwe enensi buli omu Mukama Katonda bwe yamutegeeza amutegeere tewakanyizibwa mulonde omuntu asobola okutegeera nti bw'aba mukomba mudaali ate eriyo owakalaadi buli muntu atambule ng'asinza Mukama Katonda ebyo tubirekere Mukama Katonda. Let the issues of the generals of heaven of the angels be solved by angels not by human beings who claim to be small gods. Ekyo nkibabuulidde kanzire ku ludda olwaffe olw'ekikristaayo bafaaza n'abambadde amagandula ababuulizi ne babisopu mwekwese nnyo magandula okusobola okulemezaako obuyinza mwe muyitira okusaba emmotoka mwe muyitidde okuzaala abaana bammwe eri babisopu abazaala oba mwe muyitidde okulabirira ab'ebika byammwe eri bafaaza n'abalala abatazaala ebika byammwe bwe bitinte nga byeyagala
mbategeeza nti okunyigiriza Mukama Katonda era akwogerako mu Biblia yennyini mwe tusinziira ng'Abakristaayo okubuulira ekigambo kya Mukama Katonda. Kristo yennyini akugamba nti sajja kudibya byansi wabula okubitereeza obukulembeze obulungi obuteredde era kyekitiibwa kya Katonda. Kakati naawe kennyini ne bw'oba mukomba mudaali, naawe ne bw'oba ne sekapulaali, obanga kyamazima olina omudaali, nsaba okukusaba nti nno byonna tebisobola kutereera mu nsi erimu anyigirizanga n'eddiini tagiwa kitiibwa. Abantu abaliyo abakulembezesa abasinga bayita mu meeting okuteesa ku bibagasa, ate beebo be yakwatamu baagulira obumotoka n'obusente. Mwabasoma abalina philosophy, abasoma mu ziseminale ne babatuulako ne babanyigirizanga ebyammwe ebirowoozo tebiyitawo ng'ebyabalala abagula ate be baleeta. N'olabanga ne bwe muba mwetaaza okubaako ekintu kye mukola. Abakatuliki twasondanga endobolo, twawanga endobolo, Abakatuliki twawanga ebiki. Agamakanisa affe waffe emyaka 125 kaakati na Rozali parishi yaffe gyegenda okukuza. Emyaka 125 gye tuliko. Egyo emyaka abantu basombanga empagi ezaali mu ttani n'ettani ne bazireta ku lusozi na Rozali nga tewali mamotoka, tewali zifuso, tewali zikureni, ne bazimba lutikko ezimazeewo emyaka n'emyaka. Kakati n'olw'ensonga eyo bw'okwata ensonga eyo n'ogitunulira bannaddiini mwegatte ku mugendo gw'enkyukakyuka tewabeerawo abatiisatiisa mu byammwe bya Katonda. Ebintu byonna bikwata ku bukulembeze ng'oggyeko bo baaluulazi oba abafuzi. Ensonga gye twetaaga efaanaganira ddala eyammwe ya bukulembeze ate Kristo abusomesaako bulungi. Kakati faaza yenna atawagira nkyukakyuka kyamazima nkusaasira kubanga naffe endiga z'osumba nga mutuufu tetwalidde, endiga z'osumba nga mutuufu twakubiddwa emiggo, endiga z'osumba nga olina okweraliikirira boddeeka ebintu ogenda bisanga waweeru bakugobye. Tugenda kuggyawo endobolo, tugenda kuggyawo ekiweebwayo, tugenda kuggyawo ekimu eky'ekkumi nga tetulina kubanga mu nsomesa y'ekimu eky'ekkumi bakugamba nti jja ku magoba so tojja ku kapito. Tetulina na kapito kati ate amagoba kutujja ekimu eky'ekkumi tunaagajjawa kwe tuleeta ekimu eky'ekkumi. Okubeerawo kwenzikiriza n'okubeerawo kw'okutambula kw'eddiini kutambulira ku bintu ebitonotono abantu basobola okuteekamu ssente nga bafunyeyo akatono. Kubanga nze kyentegeera ng'oggyeko bano abasumba abafeera abasaba ne kapito, Katonda akugamba nti bw'omala okukola n'ofuna amagoba. Era ne Bayibuli ekisoma toola ku makungula so totoola ku nsigo gy'ogenda kusimba. Naye bano abasinga abafeere bo bakwata ensigo gye basimba, ensigo gye balina okugamba nti gwe genda osimbe ne bakugamba nti ate kwoba otoola otuwe. Nedda. Kakati omuntu atakola magoba faaza, omuntu akola omulimu nga tegufuna n'atalina mulimu yadde nti alina kapito, agenda kuggyawo amazima ekimu eky'ekkumi, agenda kuggyawo ekiweebwayo, agenda kuggyawo endobolo, agenda kuggyawo ezigula ekikajjo mu katale ng'ewaffe na Rozali twaleetanga ebikajjo ne babigula nga twetaaga okuzimba ekereziya. N'olwekyo obukulembeze bwe bubeera bubi ne sisitimu ne bw'ebala ya ddiini eba yafa, tubakubirizanga era tubasaba bannaddiini mwenna mwine eddoboozi ddene tubakkiririzaamu tubawuliriza bannaye mutwegatteko tusobole okulaba nga tununula eggwanga. Ngenda kusembyayo ebintu bino bye bibiina by'obwannakyewa. Mu Uganda ebibiina by'obwannakyewa ebyewaayo abantu ne bakola obusente bwabwe ne balinnya n'ennyonyi ne bajja mu Uganda okuyamba abalema, okuyamba abatalaba, okuyamba abalwadde, okuyamba abali mu ntalo, ababundabunda. Ebitongole ebyo bwe bijja mu Uganda, Museveni kyatataddeemu muganda we, kyatataddeemu mu mwana we, kyatataddeemu muntu we wakumwanya, oba kyatataddeemu yasoma na jjajjaawe, oba yasoma na muntu ky'oba asikaali we, tekikola. Kyova olaba nga babifuleeminga ne babiwaayiriza mu kino ekitongole kiyisibwamu ssente ez'okuwagira obuyeekera ne biki ne babigoba. Tebabigoba nti nno lwakuba tebiina kubeerawo, babigoba lwakuba nti biyigiriza abantu okweyogerako. Mazima ekitongole kirisiivinga abantu abatulugunyiziddwa, ekitongole ne kigulawo enzigi zaakyo eri abantu abaggiddwamu amaaso, eri abantu abatemeddwako emikono, eri abantu abakubiddwa. Ekitongole ekyo ne kibayigiriza n'engeri ki yosobola okugenda mu kooti n'oloopamu omuntu ne kibawa n'enkola. Kakati kasito ekitongole kivaayo ne kigamba nti naye munnanga abantu banyigiriziddwa, baloopa bwe bati mu kooti bw'oba oyagala obwenkanya nti abo kati bayeekera gavumenti. Omuntu ali mu buyinza bw'okutulugunya ayagala akukuba ate weeyanze, ayagala akukuba emigga akumenyeeko okugulu ate okere ku makya omutwalira amakula nti weebale ekkuba okuba bulungi. Omuntu yennyini ayagala akutwale mu kooti ate owanika omukono ogambe nti gunsinze, n'olwekyo nzikirizibwa ntwalibwe kalabba ntemweko omutwe olwa mukama wange ono kyagambe. Bwe batyo baagala tweyise, baagala twewalule, tubakombe ebigere nga Kabuleete yakombe engatto yambonye, bwe batyo bwe baagala nti yateekewo olugatto lulwalinnya mu nnagisi gw'ojja oluyonje naki na lulimi.
kati ebitongole byonna ebiri mu nsi yaffe binyigirizibwa, twegobeddwako abantu abasobola okutuyamba, twegobyeko abantu abasobola okutubeererawo, twegobyeko abantu abajja nga mu mitima gyabwe emirungi mwe basinzira tulina kye twabawa batuweddeko. Kati gavumenti kijja tugenda okuddukanya nga mu butuufu, kubanga no man is an island. Uganda tesobola kwebeezaawo yokka, erina okubeera ku nsi endala nazo lezikiyambako. Abantu abakozi abafunye akasente ne batuyamba, abantu abategedde nga basuumuse mu byokusoma ne batuyamba, abantu abakoze research mu kunoonyereza mu tekinologiya mu kine batuyamba, ne tusobola okubeerawo. Naye ensi ki gye tugenda okubeeramu bannange? Ne bwe naayogera olutakoma, ebintu byennyini bagamba bisobola okutwala wiiki nga nkyayogera. Naye kambabuli ebitongole by'obwannakyewa binyigiriziddwa. Kakati omuntu yenna ayagala okuyambibwa nga tolinawo otandikira. Toyina sente, obadde okola mu kitongole kya bwannakyewa, obadde okola mu nsi ezeetaagisa okubanga ofuna obuyambi, wagira nkyukakyuka kubanga eno gavumenti gy'oliko teyina kiki, otuzzi twange tuweddemu Mukama. Ate twenazze nato njagala kwanguya ngenda okugenda wali. Bannaye asiimye vidiyo zange nkolera ku 702845559. Osobola okunkubirako n'ongulirayo kaddata bw'obanga osiimye. Kuba nange guno omulimu ogukola ba munnamawulire, naye olwaleero nazze nkwogeranga munnayuganda. Abantu abalina ebitongole by'obwannakyewa mu 2019 gavumenti yaleeta etteeka nga ligamba mu byonna birina okwewandiisa. Gavumenti 2019 yateekawo etteeka ng'ebitongole byonna birina okwewandiisa. Mu 2022 bagamba mbu buli kitongole ekijja mu nsi kirina okuwandiisa akawunti zaakyo ze kirina okuwaayo details zonna ezikwatagana ku bantu baazo. Kati nsi ki mazima ddala egenda okujjamu omuntu aweeyo empapula z'omuntu nti ono anoonyereza ku bikolobero bikoleddwa abantu ba bulijjo bakukkirize okuoperatingiramu eyo ensi? Mulowooza ekyo kisoboka? Nolwekyo bannansinze nga Kankaka Emmanuel Peter ndi musajja munnamawulire, information gye nina esinga njijja mu kunoonyereza okw'amawulire. Kati nensinzirako okugibawa nammwe musinzireko okukyusa ensi. Abalina ebitongole nga zikasiita zi trade unions, ekitongole kyonna ekitali kyabagagga banyankole oba abagagga baganda oba bateeso bakkiririza mu gavumenti, ekyo tekibaawo mu mateeka, bakirwanyisa. Mulaba ebitongole nga kasiita newankubadde musobola okwegatta nga mmwe basuubuzi, mmwe munyigirizibwa emisolo ne bwe mwogera ki ku musolo, at least basitula Museveni yajja abakange nti muyinja okugusasula. At least okubasonyiwa emisolo basitula pulezidenti kennyini ow'eggwanga ajja abagambe nti tegujja kuvaawo, akibeegambire. Ababbi mu gavumenti babakakasa nti tegujja kuvaawo, ne bwe munaakola mutya. Ebitongole by'abantu ba bulijjo abataasoma tebiriimu magezi. Ekitongole kasa kiba nga tekyakolebwa omu ku bo eyasoma, nga tekiriimu kansiime oba kalugire oba kaani eyagenda okusoma ebitabo ajje bakibawa akibakulire nga yabawa ekyokukola, ebyo biba tesi bya magezi, biba binyoomebwa, biba bijeregebwa, tebiteekebwawo na nkola eyinza biyamba kukula. Kakati mu abali mu trade unions ebibiina by'obusuubuzi, lwaki temukubiriza abasuubuzi ne balonda nkyukakyuka? Kubanga ebitongole nga Utode ebyali ebyabataasoma, ebitongole nga association ezigatta abataasoma, enansana nawulira ekitongole ky'abataasoma. Kasa kijja nga kyo kiwagira abantu baki abataasoma nga kiwambibwa. Ekijja ne kigamba nti tekirina kuwambibwa kolera dictator ali mu buyinza, ekyo tekirina kukola. N'olwekyo seetaaga basomesa bintu byammwe muli mubimanyire ebibanyigiriza mubirina. Mulonde enkyukakyuka lwe bijja okukolebwako. Bwe mmanga mulimu empulunguse entonotono ezasobola okufuna ssente nga bo bazifuna mu ligimu eziriko, bo mubaleke kuba nabo balina akalulu akamu. Naye kyensinga okumanya nti abantu abangi abakyasinze obungi munyigirizibwa, mwagala obulamu obulungi, mukoze, musuubudde, mutambudde ensi okumugyetoolodde, naye buli ke muleetako ekababbibwako. Ebintu byammwe biremedde mu revenue, ani agenda okubibajjirayo nga gavumenti tekyuse? Ebintu byammwe biremedde ku misolo, n'abasobodde okubijjayo amagoba ge wabala tosobodde gafunamu olw'ensonga byadira eyingibwa olw'okuba waliwo omukulu eyali ayisaawo ebibye. Bwe byo balina obbiyisaawo leeti basobole okukulemesa, basobole okusobola okutunda ebyabwe ng'ebyo tebinaba kutuuka katale. Kakati n'olwekyo ngenda bagamba ki, ngenda kuleka ki? Kambagambe nti sijja kwogera ku nfuga y'amateeka eyo mu Uganda teriiwo. Buli omu akirozezzaako. Ebyo byo bannange bisobola kuba byalulala kuba topiki y'enfuga y'amateeka, yo topiki nnamba, lack of investment mu bannamateeka, amakooti tebagakkiriza kukola, ne begasalawo tebigobererwa. Omuntu house gala akole wa Museveni
asobola okukyusa etteeka omulamuzi n'afukamira. Ekyo kyo kisobola kitobulira process bannange. Omulamuzi bw'asala omusango n'agamba nti omuntu bw'ati ateereddwa agende, temulaba ebitongole by'amagye nga biddamu ne bibakwatira mu compound ng'omutanaba yadde okusala compound. Mateeka akyago. Mulaba nga Budala enfuga ey'amateeka mu Uganda mweyebe sijja kubibannyonnyola. Nkimanyi buli Munnayuganda oba ali mu gavumenti oba ali mu bibiina byabufuzi oba ali nabo batale nabo wali okirowozezzaako. Enfuga ya dictator wali ogirowozezzaako. So kakati kambabuulire nti saawa eno ebitongole ebisinga n'ebintu ebikolebwa bye waligambye nti gavumenti ebikoze gamba nga security ate balumirizibwa nti batonzewo ebitongole bibateekamu obutujju okusobola okubirumiriza bannansi nti ate bali mabigawo obutujju. Kakati ebiwende ebiteekebwawo nti bano batujju ngazi ADF zaani ate oluvannyuma bazikozesa okusobola okuwaayirizaako abantu be baagala okugoba mu bizinensi. Babikozesa okutega abantu obubadi basobole okukugoba olw'okuba waliwo ayagala okusuubula by'osuubula. Babikozesa nnyo kandi nabyo tebikyalina makulu. Omuntu yeebuuza ku mbeera eriwo etali yakiyeekera agenze n'obeereyo mu nsiko oba ne weegatta ku bayeekera oluusi osobola okubafaanagana bw'oba olwanirira by'olwanirira nga nawe balina bye balwanirira banyigiriziddwa. Sibagamba nti muteekewo enkola ey'ekiyeekera ey'obuyeekera bw'okuttingana bannammwe muyeekeze ideology. Nze obuyeekera bw'empagira bwe buno obuyeekera bwa ideology. Nze kankaka nze ndi muyeekera wa ideology nti njagala nkyuse mindset omwana omuto akitegeere neeyambisa ebyo ebimwetoolodde kubanga tibisobola kukyuka byalema kubanga abaliwo bwe bakwata power balowooza nti power yeesobola. So siwagira kuttingana siwagirangako yadde kugenda mu buyeekera kubanga bw'ogendayo gwafa ataani afa mwana we yafa mwana wo muto gwe baleepinga gwe balwaza siriimu. Naye obuyeekera bwe njagala muwagire bwe buyeekera bwa ideology. Tuyeekere ebirowoozo eby'ekisiru ndowooza n'amaanyi we tunaagajja agasobola okulwanyisa kuba kambabuulire emundu ezo zemulaba omuntu eno gy'abaaweesa erimu amasasi ate gayina ekkomo. Bw'akubako abiri mu bbanga ne tubeera nga tubula gatuuka ne gamuggwamu naye n'abeera ng'ali helpless. Omuntu oyo kasa amaanyi g'emmundu ganaamuggwako yeetaaga okuba ng'alina w'atandikira ng'alina engeri gy'asobola okunnyonnyolwamu mu nkola ey'ekintu kiramu esobola okumuyambako ng'omuntu wa bulijjo okusobola okuteekawo embeera ey'obulamu obwa bulijjo. N'olwekyo mbagamba ebintu ng'obutujju ebintu nga bannaffe abali mu makomera mbasaba nti newankubadde mu makomera ebintu ebikolebwa mu makomera naawe ne bwabaawo okubeera omukisa olabye abantu bwe babonaabona amakomera g'e Uganda agaali badde balwanyisa nti abantu baleme kgenda mu makomera ati saawa eno baagabalanga mu 2024 gali full 3 times more than the required capacity. Gali 300 it is 372%. Bw'oba obalira ku 10 gaasooka dda mu 10 gajjula ne gabooga emirundi 3 okusinga abantu be galina okusiba. Kati gavumenti kyewalampa n'okwagala ennyo okusiba abatuuze baayo zaani okubasindika mu nnimiro okusobola okulima emmere ebeezaawo ensi. Gavumenti kika kyeyo ddala nsi kyeyo. Naali agadde enjogere bingi naye otuzzi twange tuweddewo ate ebbugumo lingi. Ku mulundi guno kyensobodde obbagamba ne byenjogedde era bingi. Ebigambo byange ebisembayo ndi wano ekisooka ng'omusajja akkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna byenjogedde asobola okubitereeza. Ekyo kimu. Ekyokubiri nzize wano okwebaza abakkiriza ti ebyobufuzi si lutalo lekera asobola otuwanguza ayitemu. Ekaadi si yentandikwa si yesembayo abamu mukyalina bato obuweereza mubulina naye obuweereza ng'oli mu kifo si bwe bwokka. Naye ate era okusengejja mukulabye nti mwagala kaadi ya NUP mwena mwatambuza olugambo nti NUP esobola okuyisaamu naye ago maanyi ga Kyagulanyi ffenna nga tukola obukulembeze sitwagala Kyagulanyi tumufuule kibumbe ngaffe abakatuliki bwe twambala omudaali nti akabonero ke bakulabirako nti oli mukkiriza weetimba omudaali nze sigwambala kyemulowooza Katonda si mumanyi sitwagala kukola idolization nga bweri mu NRM nti Kyagulanyi afuulibwa ekibumbe mwenna mu mulwanire otuuke n'okwagala okunoonya enguzi omusasule nti ow'ekitiibwa janguko mu kampeyini yange. No, muzimba ideology nga bw'ogyogera mu bantu ndi we NUP ekigambo kivuga okusinga omuntu. Ideology nga yejja okukuyamba Kyagulanyi ne bw'atalituukako mu constituency yo nga ku maanyi gaago okugamba nti ndi wankyukakyuka abantu kwe bajja okugamba nti ku lwaffe kw'otudde oyo ye waffe kubanga bajja kukkiriza nti ebintu by'okkiririzaamu
bye nabo bebakkiririzaamu n'olwekyo bebakuteeka mu buyinza ojja kulwana okusobola okuteekawo embeera ey'amateeka abatono we mukiikirira abangi okusobola okulaba ng'ebintu bikyuka. Ndi mumativu nti nno bw'obanga oyina ideology Kyagulanyi kwatambulira naawe kwotambulira, genda teweekubira bwekubizi campaign naye mukubire. Bw'oba oyogera abantu bakulonde ku bwa kansala kisembyayo ekigambo nti n'owange Kyagulanyi mu mulonde. Bw'obanga oyinamu kasente ng'osukkulumye, oyinamu miliyoni 10 zitwale ku kitebe zigulire oyo anaaweebwa kaadi ekipande. Kubanga kati ewa Kyagulanyi ne bw'olaba abantu bayiikayo tekyetaagisa ssente genda kukiikirira abantu nedda. Abayinamu abali mu bizinensi, abayinamu abali mu diaspora, abayinamu abayina ke beekoledde bajja kusobola okugulira ebipande, tojja kubonaabona nnyo. Newankubadde ekyo weekiri bw'okuba ekipande kyo ne Kyagulanyi muteekewo. Omulamwa kw'oba otambulira w'ebirowoozo byo bigende wali mu manifesto enaasinziirwako okusobola okuba ebirowoozo ebyawamu ebigenda okuddukanya eggwanga. N'olwekyo ku kusomesa okwo kwe nsinziddeko, mwenna kwe njagala okusinziira obbasaba nti mulonde enkyukakyuka, mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okubayamba, yasobola okubakyusa, ye muntu gwe neesiga nze ng'abadde ababuulira nti asobola okubaako embeera gy'ateekawo nga munnansi ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yange yenze Kankaka Emmanuel Peter, njagala nnyo mwettanira obujjanjabi obw'ekinnansi, mukubire Ssenga Mukooki si wa byabufuzi, wabula Ssenga Mukooki mukazi mujjanjabi, ne bakazi abakadde abo bajjanjabi abajjanjabisa enkola ey'ekinnansi, mwe mujja okusinziira okuyitira nga tolinnye ennyonyi, nga tokoze eki ey'omwoyo n'omubiri, nti omwo mujja okusinziira okusobola Katonda okusaasira obeere nga owona. Bakubire ku 750 26000. Discussion eno tugyongereyo ku 750 284 mwe tujja okusinziira okusobola okukubaganya ebirowoozo n'okwongerayo ebyo byonna bye musobola okwogera ku programu eno n'ebisinga ku byange bye mbabuulidde. Awangaale nnyo Maasomogi Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri, Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, mbasiibudde, mweraba. Oh, beep, Bobby, 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 hey, beep, Bobby, 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 all the way. Bobby rise, Bobby stand, Bobby lead this mighty land. Bobby guide, Bobby grow, Bobby make the future glow. Oh, beep, Bobby, 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 hey, beep, Bobby, 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 all the way. Bobby bring the people hope, Bobby climb the steepest slope. Bobby dream, Bobby do, Bobby we believe in you. Oh, beep, Bobby, 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 hey, beep, Bobby, 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 all the way. Bobby bring the people home.